Gwokutaano bannamawulire okwetoola ensi yonna bakuza olunaku lwabwe. Kati bannamawulire mu bbendobendo lya Guleta Mubende erikolebwa disitulikiti ettaano okuli Mityana, Mubende, Kasanda, Kiboga ne Kyankwanzi bali mu keetalo ak'amaanyi nga beetegekera okuza olunaku lwabwe olugenda okukuzibwa enkya. Bano basazeewo ebikujjuko ebikulu okubitwala mu disitulikiti ey'Ekyankwanzi era ng'olwaleero bakoze bulungi bwansi nga begattiddwako abakuumaddembe, abayizi b'amasomero ssaako n'abantu ba bulijjo. Bannamawulire ba region eno ya Guleta Mubende olunaku lwaleero twatandise dda okweteekerateekera era tuli mu keetalo k'amaanyi ddala okulabika nga tusobola okweteekerateekera olunaku lw'enkya okujaguza n'okukuza olunaku lwa bannamawulire mu nsi yonna olwa World Press Freedom Day. Olunaku lwaleero mu kweteekateeka tutandise n'okukola bulungi bwansi mu tawuni yaffe wano ey'Ekyankwanzi wano ebukwire enguudo zonna nga tuzeetoolodde okusinziira ku mbeera ey'ebyobulamu engeri gy'ebadde eyimiriddemu. Tawuni yaffe ebaddemu obukyafu bungi kati era nga tulina okwekolamu omulimu tulabike nga tusobola okugiyonja n'okuyonja tawuni ya Butemba. Era tekikomye mu kuyonja kwokka, wabula waliwo n'entanda gye tusibiridde abaana b'amasomero betusobodde okuba nga tulongoosa nabo. Naye ekyo tekikomye ku ekyo. Ekimu ku bintu ebitukozesezza okulongoosa kuno, twagadde tulage abantu ngeri gye tuli eddoboozi ly'abantu abatalina ddoboozi, nti ebintu ebimu birina kutandika naffe ngaffe omuntu Ssekinoomu. Bano bayonjezza tawuni kanso y'e Butemba ne bagogola ebifo omuli akatale, ebifo ewalirwa emmere, amakubo n'awayiibwa kasasiro. Wano okubate nga tukwasaganya batweteekera olunaku lwaffe olw'abannamawulire olw'enkya era ng'olwaleero tulina activities nnyingi ze tugenda okuba nga tukwasaganya. Tusobodde okuba nga twegatta n'abakuumaddembe ab'ekitundu kino ssaako n'abaana b'essomero erya Butemba College abazze okutwegattako mu kulongoosa ekibuga kyaffe. Wabula ate ekyenkizo kye tulina ku lwaleero nti bwe tumaliriza kino kye tuliko tugenda kuba tugenda okufuna omupiira gw'omukwano oguli wakati waffe bannamawulire ssaako n'abakuumaddembe mu kitundu kino. Akwasaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kyankwanzi yeebazizza olw'enteekateeka eno. The work I have done. These journalists who have come for this program, they are part of us, okay? Always we go there for programs, we sensitize youth through their radios, so that is the reason as to why we have joined. This one we have done, general cleaning in this town, it is part of community policy. Okay. Mu ngeri y'emu akwanaganya ebyobulamu mu tawuni kanso y'e Butemba, Gasanga Edward ono atendereza bannamawulire olw'enteekateeka eno n'asaba nti kuba obuyonjo bubayambye nnyo mu kwetangira endwadde eziva ku bukyafu. Kasasiro kintu kikulu nnyo nti bw'oba otunulira obulwadde obusinga endwadde ze tufuna oluusi ziva mu bukyafu oluusi mu kasasiro. Era nyongera kubakubiriza nti bwe tuddayo awaka nga tuvudde wano buli omu making sure nga anaaba bulungi ngalo ze. Abamu ku bannamawulire be twogeddeko nabo basiimye nnyo enkwatagana yaabwe esiddwawo olunaku olwaleero n'ab'ebyokwerinda ne basiima abatuuze mu kitundu kino abeegasseeko mu kukola bulungi bwansi era bano babakoowodde okubeegattako ku mikolo gyabwe olunaku olw'enkya. Town Council ya Butemba n'abaana b'amasomero, abaana b'amasomero ndowooza obalaba bendi nabo, abasirikale, abapoliisi, abasirikale, bannamagye, bannamawulire ffenna n'abantu ababulijjo ne batwegattako. So tetwagala kikome ku lunaku lwaleero nga lwa bannamawulire wokka, twagala kisigale nga kikyatambulira ddala mu nsi yonna nti kikulu nnyo okukola bulungi bwansi, tuleme kulinda nti ate gundi gavumenti emale tukolera kino basi. Ekyo bimu ku bintu ffe nga tukuza olunaku lwaffe olwa bannamawulire. Ekyokubiri, tusaba bannamawulire bakwatagane ne bannaffe ab'ebyokwerinda. Obumu kikulu, ffe bannamawulire olunaku olwaleero tugende mu maaso ng'etulagira ddala naffe tujja kukola bulungi emirimu gyaffe nga tewali nkenyera. Nkoola bannamawulire mwenna gye muli okujja okwetaba ku lunaku lwaffe olugenda okuzibwa olunaku olw'enkya. Kalisuubula Francis yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri.